Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati waliwo yaŋŋambye nti obusekere bukusumbuwa, obusekere bukwata ku maaso. Waliwo aŋŋambye nti obusekere bukusumbuwa nnyo, bukumazeeko emirembe nti buwona we bukomawo, buwona we bukomawo. Ebiseera ebisinga obusekere buno bwakwatanga baana bato, bwakwata kuba nange bwankwatako nga nkyali muto, naye baatukolera ku eddagala ne buba nga butuvaako. Obusekere buno, obusekere bukwata ku liiso, kakwata ku liiso. Olaba owali obusige babuyita busige buno obwawaggulu, ebyowaggulu bisige, naye ku buno obwoyo obulala oba ku kaliba akaliba akabikka eriiso, akaliba ako akabikka eriiso ng'obadde ozibirizza kati akaliba ako kati kuba obwoyo obuddako obwo akasekere we kakwata okwo kwennyini kakwata okwo eriiso ne akaliba ako ne kazimba oba eriiso ne lizimba, kaba kasekere kaba katututtu naye nga kanene, kazimba kali kagezaako okuzimba ne kazimba. Era n'oba tutaddeeko ddagala, kuba ffe ebiseera ebisinga tetwateekangako ddagala, olumu ne tuteekangako. Kati bw'otateekako ddagala katandika mpola kamala ne kakula ne kengera ne kaabika ne kavaamu obusira oba amasira ne gavaamu. Bwe gavaamu era kagenda kawona mpola bwe katyo bwe kabeera oba obwo bulwadde bwe butyo we buluma. Katandika katini nnyo ne kajja nga kakula liba likuluma. Lisobola eriiso obutakuluma lyonna, naye ko nga we kakutte wabeera wakuluma. Ekyo ky'olina okumanya, ako ke bayita akasekere. Obusekere obwo nkugambye butera kukwata baana bato, bubakwata ne kaakati kuba nze ntera obbalaba. Naye obusekere buno waliwo eddagala lyosobola okukozesa n'okeegoberako ddala ne kataddamu kusumbuwa, kuba kati gwoŋŋambye oli muntu mukulu naye akasekere kakusumbuwa oba bukusumbuwa. Obusekere obwo osobola okukozesa eddagala n'obwegoberako ddala ne butaddamu okukola kikulumba. Eddagala eryo ziba ssente zennyini, ssente zino ezaffe. Okozesa ssente obeera ogenda keegobako, tekagenda kuddamu kubanga kakola ki, kakusumbuwa. Kasooka enkuwe lino osobola okufuna obukoola bwa mukasa. Obukoola bwa mukasa bulungi nnyo. Ofuna mukasa oyo obukoola n'obuyingira mu ngalo n'osiigawo, n'osiigawo. Olina okubeera ng'osiigawo olw'ensonga nti mukasa oyo amazzi ga mukasa bw'okayenga kavaamu amazzi, naye amazzi kwegamba gakala mangu ne gaggwaawo. Kati oteekeddwa okubeera ng'osiiga. Osobola okusiigawo ku makya, n'oddawo ssaawa 5 n'osiiga, n'oddawo 7 n'osiiga, n'oddawo 9 n'osiiga, 11 n'osiiga bw'otyo. Kwegamba olina okunyiikirira. Mukasa ono mulungi nnyo, ayengeza ebintu ntuwe bityo ebiba biganya okwengera, ebyo ebikwata ku mibiri. Obwo bwe butyo kati ngaako akasekere osiigako kabeera kagenda kwengera mu bwangu, kabeere nga kavaamu amasira. Ekintu ekirala kijja okuyamba gwe bayita kafumitabagenda oba kafumitabagenge, naye mulungi nnyo mu kwengeza ebintu ebyo bwe bityo ebibeera biganya okwengera. Mulungi nnyo okwengeza ebintu ebyo ebikwata ku mibiri nga biganya okwengera. Kati ng'akasekere ngaako bwe olaba nga kaluddewo okwengera oba nga kakutte, funa akafumitabagenda ono, mufune ng'awerako, ofune ekigogo omuzingemu bulungi nnyo, omuteeke mu muliro. Agenda kujja bulungi. Kati wamala okujja mugyeemu, funako obukoola obuteekewo, ogende ng'obunyiga ku kasekere ako mpola, onyigawo mpola kuba obeera onyiga emmunye y'eriiso, kuba jjukira akaliba ako ke kabikka eriiso. Kati onyigawo mpola ne kafumitabagenda oyo. Era osobola omunyigawo ku makya n'omunyigawo mu ttuntu ne kawungeezi, kuba jjukira ye esooka abeera alimu akabuguumirira. Kati kwegamba akabuguumirirako kayamba nnyo eddagala eryo okuyingira mangu munda mu mubiri. Ekyo obalaba nti kafumitabagenda oyo mulungi nnyo, naye ayengeza mangu oba ajjanjaba mangu ebibeera bizimbye ku mubiri, naddala ebyekikulawo ebityo ng'akasekere kano. Kafumitabagenda ajja kuba akuyamba bulungi nnyo. Namubalaga engeri gy'omuteeka mu kigogo, n'okizinga n'omuzingira munda mu kigogo munda bulungi nnyo, n'omuteeka mu muliro, ekigogo n'okiteeka mu muliro, opima akadde ekigogo n'okisikayo n'okisumulula munda
kafumita bagenge yabeera ayidde bulungi obeera osobola omukozesa ku nsonga eyo gy'oyagala okukola. Ekintu ekirala njagala ofune ssente. Akasekere ako kaleke kaabike bulungi nnyo. Jjukira we kaabika kavaamu amasira. Kati ddira funayo ssente ng'enkumi 2 oba 1,000. Funa 2,000 oba 1,000. Kwata ssente ezo osangule ku kasekere ako. Ssente ezo zikwata ozisuule mu kkubo. Osobola okwogererako ebigambo bino ng'ozisuula n'ogamba nti ssente zino zigende n'akasekere kano, anaazironda agende nako. Ekyo kimala. Kitegedde? Womala ssente ezo n'olaba nti oziyisizza ku kasekere akakali ku liiso, olina kulindako ne kengera bulungi ne kaabika. We kamala okwabika, jjukira kabako engeri y'otusirasira oba otusaayisaayi. Kati kwata ssente ezo oba 2,000 oba 1,000, zisanguze, sangulawo, ziyise ku kasekere ako. Kati womala oziyisaako, zikwate ozitwale ozisuule mu kkubo. Zisuule mu kkubo, oyogerereko ebigambo byangu nnyo, byangu tebisumbuwa. Ogambe nti ssente zino zigende n'akasekere kano, anaazironda agende nako. Tebugenda kuddamu kulumba, ogenda kuba obumaze, tebugenda kuddamu kulumba ggwe. Agamba nti bukulemeddeko bukulumba buli kaseera, bukole bw'otyo. Kati oyo anaalonda ssente yagenda n'obusekere obwo, yagenda okuba nga yabututte. Ssente ezo abantu bazeeyambululirako nnyo olw'ensonga nti ssente ezo abantu bazaagala nnyo. Tosobola kuleka ka 2,000 ng'okalabye ng'ekiro wasuze enjala. Kati abantu ze bakozesa okusinga okweyambululirako ebintu ebisinga. Ekyo nkibabuulira olw'ensonga kwegamba oli ayanguibwa zironda n'agenda n'ebintu bye bibadde bikusumbuwa. N'olwekyo n'ako akasekere k'okuliiso ng'oyagala okeegobako, olina kukateeka ku ssente, azironda agenda nako. Bwe kityo bwe kiri. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo ng'oyambuuzizza ku kizibu ekyo eky'obusekere obukwata ku maaso. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegatako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.